ana okwetaba mu iPod. Olowooza no teyandibadde platform nnungi okumalawo okusika omugwamu mmwe mwennyini bwe kibeera nti mulina obutakkaanya kangeze ne NRM, FDC, DP n'abalala singa musisinkana mu NUP nga bwe mu iPod nga bwe tutudde wano bwe tuti isiyinza okubeera platform eyinza oba forum ennungi mwe muyinza okumalirawo obutakkaanya mu abakulembeze ne butajja eno wansi mu bakulemberwa. Ekikyobuuzizza kirungi nnyo, abantu abamu balowooza nti NUP tuli radical obutagenda mu iPod, naye tusinziira ku byafaayo ebizibu bibeerawo. iPod oba entabiro y'ebibiina by'obufuzi yandibadde nnungi ng'abantu bonna bajja n'emitima emirungi, ng'abantu bajja n'emitima egiri clean. Naye President Museveni historically talibeera ku table naawe ng'alina omutima ogwa table eyo, aba n'omutima ogwo oguli hidden. That is number one. Number two, iPod eringanga tugirabanga entabiro ya conclusion ya President Museveni oluvannyuma okukola ebikolobero byonna ebikoleddwa, era bw'ajja nga yalina okukola leading decision mu kintu kyonna ekigenda okubeerawo. Tetulowooza nti waliwo ebintu ebirina okutereezebwa nga tetunnabagenda mu iPod. Abantu abamu kati ye azze ngenda ntya mu iPod ng'abantu nina enkumulito y'abantu abakyali mu makomera bewasiba olw'okuba tebakuwagira, nga waliwo abantu abakyabuze. Abantu abo mbamba kiikirira ffe tulaba nga iPod eno kiringa kifaananyi. Ayinza okuba nga kindowooza kyalowooza nti olowooza oba tofunye advantage etuula n'omwami Museveni oyo meeza ku meeza bwoti n'omugamba nti Museveni nzize wano mu iPod naye abantu bange 10 basibe wabasiba lwa butakuwagira. Kati olwo justice bw'onodduka mu iPod mwami Museveni onoomusangawo. Kati ate justice kubanga kati bakuba Yasini Kawuma amasasi mu Arua. Abantu bangi bazze battibwa, abantu abasukka mu 10 abattibwa mu kalulu. Ebyo ebintu ebirina okusooka okulowoozebwako mu mateeka, oba n'asooka ne yeenenya oba ne yeetonda n'abisangulawo, naye tulyoka tugenda on a clean table ng'ebintu ebimu ebiri fundamental. Otherwise oyagala bikolero mu public. Si lwe lutulo olujja okuba olusoose NUP lwenetuula ne President Museveni ngawo ne bacomrade. Si lwe lutulo olujja okuba waliwo entuulo ezibaddewo n'ebintu ebyo n'asigala ng'abikola n'abantu be. So iPod oba ekintu ekifaananako iPod kirina okugendebwamu ndowooza nga mulimu ne third party. Kyekintu ekizibu ennyo okugendamu kugamba ye akikozesanga ekifaananyi ate ne bannayuganda bennyini be tukiikirira tebakiwagira. Tewali awagira NUP kugenda oba people power. Njagala kugenda wa mwami